Sports at 7 ye program muna yekutuse mukasa Oscar mbantuso okubanga ntusako program ne Sports at 7 ne munango ono Papa Gasma ku wiki promotions 256 wetusinze okubanga tukoleza buli kimu ebikwatagana ku byemizannyo oso subscribing no bango gobera bino betukola no commenting wansi buli kimu comment tujja batugifuna mu ngeri mu bendala Mukono Galactical Soccer Academy ya main sponsors bafaweno program nenga nkujukuza mcheta gaba sponsors abalala ewere yunga olaba betukola osobite kama akasente oso kujja muna inola bikanga oteka maka sente mu ngeri emu oba endala program eno okujukiza bera buli lwa kusatu na buli lwa kutaano nona kola nona tufinya amawulire agatalinda kati ngo nako olwa leero nenga papati tunagenda wala wonna mbadde nsaba tukulise bonna fa basibi abakulu abakristu ekisibo kya bumanyi ekisitibwa ko nako olwencha bantu bangi bagezako kusiiba naye gwe wasiibi zinasiba ne mukama wange wiki promotions yasiba enkoko era ndoze encha bifi bigena ba biti ngane ndo tatu wencha yali tufunya cyo kimsatu tukwatira uwe nenga buli muntu yasiye munna etukwebaza ekikulu ekyo kyabu Kristo yakigeza kubanga kituzere Katonda mbazi nga tufuddeyo papa tuyina emboozi nnyo zaleka tuyitemu onako olwaleero emboozi za transfers wani waffe n'ebweru nja tuneko mu masaza cup waliyo timu za sayini za batendesi then coronavirus ono bamwogeddeko nnyo nembadde njagala tumwogereko mu ngeri omu obendala nga tugezako mu kwanaganya n'ensonga za Son Heung-min alina bye yakoze ewaabwe eyo so awo tugenda otambula munaffe tulaba ndowooza tutandikire ku nsonga ya transfers wani waffe Halid lwaliwo bamwongedde contract ku timu ye ya bypass ensonga eyo papa Halid lwaliwo alina future ku bypass alina future good player muzanyi mulungi nnyo wabula alina okwongeramu ku style of play yes avemu nga nabaita masapi however omupiira guno kyemmanyi wadivasinga nogenda ku level ngayo gyaliko tugetaka kweyisanga mwana muto amanyi kyayagala andika omutindo gw'amaanyi okwongera kwata kitegeeza nti omaze bantandikwa era kuprovinga abasajja nti wano baffe mu Africa kikimumya what I believe in hard work okukola n'amaanyi ennyo ne basajja omano balengereyo gye bali basajja hard work bamanyi gye bava bakudda mu nsiko mpozi ku nsonga yemu ya Halid lwaliwo okumwongera contract nabyekaawo n'abakirusi boogerezaganyaamu n'Olivia Giroud baagala mwongera contract Olivia Giroud okumwongera contract kyosi si kibi musajja omulungi mutereeza good striker mulungi bazi kyemwagalako nti mulungi mu air ejo ziku set pieces zijja mu ntabo amakona akuba omutwe class node wakana n'ogulowoozaako nalabyekaawo ne Emmanuel Nuwa omusajja wa timu ya Bayern Munich ng'ogyeko envuvu mezibadde zigamba nti agalagenda mu timu ya Chelsea bayita start surgeon nawuddeko nabo bagamba bagala mwongera ndagaano wakiri ya myaka ng'ebiri oba gumu ombanga nze ngaze omukubatanesi wa Bayern Munich Emmanuel Nuwa yamondeko ne myaka ng'ebiri yes nemukatako kipa omulala awo kubanga Emmanuel Nuwa is a legend yes is a legend tewali kubuusa kuba nti ebintu abikoze atali kyakula bingi wadakulidde naye akyabikola aba Buffon myaka namu 2 plus akyakola ki akyateeka performance ennungi so nti nekipa yo Emmanuel Nuwa atasobola oteekawo performance ki ennungi kale Emmanuel Nuwa ne muzeeyi Olivia Giroud twagaliza birungi byere naye nga mu bufu obumu obwa transfers nalabyekaawo Oligana Social nga yegwanyiza Timo Wana ne Musa Dembele simanyi baba bafitinga mu squad ne system gyakuba basobola ofitingamu Timo Wana asobola ina abamudelivering emipiira mu ntebe is a good finisher zikunze ndabanga Londo Wisiki omupya Timo Wana wano Wisiki ndaba nti ayagala kupa mu karakta ya Londo Wisiki nti aina muyonta mu goal toba ne Bruno Fernandes akeka omupira mu abagena musavinga bulungi no nobeera ne Rashford agateka omupira bulungi mu box nobeera ne ba James Bali ba Masho misono konyo naye nti asokuya Masho mulungi asokukwata na sako basatu na ateka pass ensufu kama so yo pass bazijja mu ntale bwestyo tugezo ne Pogba nga bakyali mu manio naduna devenga mpira gye bulungi babajja tukuba maki babajja kuba magolo kugamba ati Musa Dembele ti Musa Dembele wabayita mabbali tabajja sobola okusombera omupira mulungi nga oba ne subline
ekanga kugamba akatebe ko kaba kasava nga manyi nyumya nyo basajja kijja Manchester kyakola tajja kujirayo Aguero agotere gabe Jesus estegera kugamba ajja ofirete ayise problem kugamba buli kasera kuteka ku bunkenko bwenjawulo nawe nyine omutendesha opponent we ofuna kye batafia ate amawulire ga timu wana gano gayinza okwongera okw'amatuufu kubanga nawuddekawo Odioni Igalo mwaka leeta aliwo ebiri awo mbw ate ayagala kuddayo eri gye yava naye tujja kwongera obinoonyerezaako mpolampola Sports 7 ejja kubibaleeta byonna wano wajja bba omanya naye nga nyongera okujjukiza mukono Galacticos Soccer Academy oba oyagala mwana wayiga akapiira muleete erweza bajja bamuyigiriza akapiira ne Ngolo Kante wa Chelsea yatuddeyo okusaba kwe okusobola okweyongerayo okuva mu tiimu ya Chelsea ayinza okuba yagala kutambulamu ayinza okuba Chelsea kati ayagala kunyoonya ku kibanja waala ate sirowooza nti Ngolo Kante ye muzannyi asobola okugenda ku mudaala n'alemerako. Ngolo Kante is a great player. Amaside is a legend. 6 eyo gyakuba mpya ana 6 gyakuba mpya okuba nze mawanga muno omuzannyi wa Juventus Matuidi Grace Matuidi nze ndaba bafanaganamu gye bakuba nti bonna balina gas bonna bapambanyi ate mu kugaba akapiira balungi ndajja kujja kugatteko ku starting line agatteko ku midfield agatteko ne ku back line oba kirawa yasinga kyakisoboka ne mugolo yali kukutte mujjukire mu World Cup ba France etwala ekikopo nalaba Kylian Mbappe ng'atugamba mbu akasajja kale kalina amawogwe nga 8 ngeri tekali kagobamu omupiira omusajja ag'omupiira wakati awo nawe kama kiki tulumbiddwa kale mbale nja tutagule ku bigere papa twogere ku mukulu Sadik Sempigi nzo tumujaganyize nako kuba bamwadde endagano ku tiimu ya kochi yesaza omanyi mu Uganda no mutendesi okuwa omulimu si kyangu abatendesi bakyusanga ngoye wano mukulu Sadik Sempigi okuba nga afunye omulimu tukubajaganyizaako ndoza ate byajjidde wamu mu kaseera ka Easter kano naye simanyi olaba otya tiimu z'amasasa zino zeetegese ekimala tezineetega kimala aba ziri mu kwetegeka tiimu y'ekochi tuliyoza wezofuna mukochi omupya kasuye ebirungi ebyerere kuba ate bayonta bakumutwala ekikubo 2-6 tekitera nti bayonta tujasaba engeri gye beetegeseemu kale otya kochi omupya eyo ntandikwa okuba nti bayonta tujalaba engeri gye beetegeseemu ku kisaawe ne mu training zaabwe management beki ekiraga nti oyagala ekikopo naye n'omutendesi gwe baleese si mubi kubanga otuna nti assistant coach wa Mbarara City ate ne mu Buganda wano era ya assistant coach wa timu ya Buganda bana bakuba mu FIFA drum kugamba CV y'omutendesi bato tebambi abaja asobola performance ate abane squad nteri wide asogamba ntona so zanja bwati ngota kuno nazanya bati teko performance nuli kati simanyi bati yafe sazale chagwe yole tegese litya abe chagwe bana mwetegese mutya kale papa njagala tubenga mpozi tutulako ku nsonga za Son Heung-min ndizatu nsonga zo tugenda okubire ko na tunyenda ne ku coronavirus Son Heung-min ono manye wawe mu South Korea kyateeka buli munansi ogenda ko maje n'okolerayo kati Son Heung-min ono yeki yasazeewo okukola mu kaseera kano nga coronavirus gyali yasazeewo na obudde buno batuje mu Uganda tukaba quarantine yasazeewo n'agenda mu maje obudde buno kugamba abakozesa mu military service ogobera amateeka kirungi eki yakoze ki kirungi nkubiriza n'abantu abala abasobola bakole service ya Sony yes omupiira gukuba is a legend is a good player tubirabye nze mwana mu materanyo mu kapiira teyo performance nungi kwegamba Sony afaanaganyeko n'omukulembeze gwange yatuchallenge nze yakwe pressure hapo awo naye gosobola kuba meka siyambala nga toza mukulu yagala kongobya naye nga kirungi bannange kyakoze Sony okugenda ogenda mu maji sawa zina amaji tegali mukwana kubisa mundu gali nkuza okuyamba nze nakye nalabyemu nti mukadde akakazigizigi buli omu olina okubaako ekyenjawulo kyokola kuyamba munno mu ngeri enkubenda ndoza ensonga ya ndagirisho badde ogikonyeko maisi nagikonako kendagirisho yaliko omuzanyi wa Liverpool yatesitinze positive yaliko ne manager waabwe yatesitinze positive kukino ekibadde ekikambe kinamuta ekya COVID-19 kituyita global pandemic tiimu ya Liverpool ekyadde kibayiikiriza kubanga ne pepero yina juice kyamukwata awo sibayikiriza bunaye kale wesanga bwesanze nga kikutte kale tubasabire babere nga basobola okuba nga kisuuka kale naye ndaba akadde wano katulidde empinga naye tuba tukyalina emboozi nnyingi ez'okwogerako Copa America bagyongeddeyo paka 2021 n'abyeko ne liigi ya rugby ey'e Kenya awo liigi bagikansolinze n'ensonga nnyingi ze tuba tulina okuba nga tuzikutuusaako
naye nga kadde era katusalako nga bulijjo mukaso sikambawo okulanga nkoleza ku sports at 7 week promotions 256 tewerabira subscribinga oba ina kyobuuza osobola commentinga wansi buli kimu tugenda batukifuna program nno papa ogamba tetugimaliriza program ewedde siwula abatulaba n'abatuuliza abalabi nyongera obaagala ennyo nga obakuliza mu byo tulaba nokusubscribinga ku channel yaffe eya week promotion sports at 7 sigadenze papa gasama mpozi n'ekirala okubagaliza okuwuta enkoko ennungi enkya omanye nkya easter manzaali kale sports at 7 bwe tebabadde mbeere bulungi